أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ثم نصلي ونسلم على البشير النذير مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد amatendo gonna gasigala go wekitibwa Allahu jalla jalaluhu tumusabanga tumwegayirira asookusaasira kwe n'ebyengira bye ku wekitibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu b'omu nnyumba ye ne ku basahaba be n'abantu bonna abagoberera obuufu bwe yaleka paka olunaku lwe tugenda okuddizibwayo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twongera okumusaba Allah nafakkiriza emirimu gyaffe egy'enjawulo gye tukola ebitusobako ng'abantu abitusonyiwe Allah, kubanga ate era bw'aba tatusonyiye tewali mulala asobola kutusonyiwa okuggyako ye. Mbalaamira baganda bange ab'ebitiibwa, tutye Allahu jalla jalaaluhu, tutye Allah, tuyimirizeewo amateeka ga Allah, tukole buli kimu kyonna kyonna kye yatulagira, biyatuziiza baganda bange ab'ebitiibwa tubirekereze ku lwa Allah. Allah ajja kutusiima. Baganda bange tufube nga bwe tusobola mu nsi muno, tufube nga bwe tusobola ku nsi kuno okuba nti tusanyusa Allah, kubanga ye asanyuka ate asiima. So nga ate abantu oboolyawo be tutwagala okusanyusa betwesibako omuntu n'ayagala okusanyusa omuntu n'akola buli kimu kyonna kyonna abantu tetusiima. Ekyo kyo Allah yatutonda bw'atyo. Ekyo Allah yatutonda bw'ati era ne bw'osanga yasiimye era afunayo akasonga akamumekinga obutasiima. So abantu bwe tutyo bwe tuli. So nga bw'oba olina ky'okoze kyonna n'okikolera Allah ow'ekitiibwa ajja kukusiima muganda wange, ajja kukusiima. Allah tumusembeze, Allah ffe ow'ekitiibwa tumusembeze, tumufuule mukwano gwaffe. Buli kimu kyonna kyonna ekikutuukako ddukira eri Allah, yaba priority esooka. Tuli ffenna Allah baganda bange ab'ekitiibwa kasita omusembeza mu bulamu bwo nabanga gwosookerako okuripootinga buli kizibu kyonna kyonna, bwekuba kwekingiriza n'odduka wa Allah, bwekuba kuba kukyusaba kyonna n'oddukira wa Allah, buli kintu kyonna kyonna ng'okulembeze Allah n'Allahu subhanahu wa ta'ala akuwa providential care. Nobanga oli wanjawulo gy'oli, nobanga oli wanjawulo gy'ali. Tuli wamu baganda bange. Kati Allahu subhanahu wa ta'ala bw'abanga akutunuulira mu mbeera ey'enjawulo, gwe ng'ekitondolooza osobola okusigala mu mbeera y'emu. So nabwe kityo Allah tumusembeze, tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mukudde eri Allah kola byayagala na kwewala bintu Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Twewala amazambi baganda bange ab'ebitiibwa, twewala amazambi. Ffe ng'abakkiriza, ffe ng'abasiraamu mu bulamu bwaffe buno obwensi tuteekeddwa kulwanagana n'amazambi lwampaka tugaveeko. Gwe omusiraamu mu bulamu bwo buno obwensi oteekeddwa lwampaka kulwanagana n'amazambi. Okay? Omutima ne bwe gubanga gulina kye gukutuma okukola booti gulwanyise fuba nga bw'osobola okuresistinga olabe nti togugondera kukola ekyo omutima kye gukutuma kukola. Kubanga omuntu bw'otalwanyisa mazambi ago baganda bange ab'ebitiibwa, omuntu bw'oteefubaako kulwanagana n'amazambi ago kugavaako, gasobola okukufuukira sababu oba wasiila ekufulumya mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'olw'ensonga eyo gwe omuntu ng'omusiraamu omukkiriza toteekeddwa kuba nti owangaalira ku mazambi nobanga weesigulira ku kintu kimu tawuba, nti kati kasita nina tawuba, kasita ndi musiraamu Allah yagala asonyiwa buli kimu. Nogwe nobeeraawo nobbanga weesiga tawuba, nobeeraawo omuntu n'olimbanga weesiga tawuba, nobeeraawo omuntu n'oyendanga weesiga tawuba. La, omusiraamu si bw'oteekeddwa okubeera muganda wange ow'ekitiibwa. Omanyi ddirwa ogenda okufa. Oyinza okuba ng'okyali bizi oyenda Allah subhanahu wa ta'ala nakkowoolerawo muganda wange, ogenda mumugamba ki? Hadith rawahu Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atugamba kubanga ffe ng'abakkiriza baganda bange ab'ebitiibwa kino nakibagambako emabega ne bagamba nti gwe ng'omukkiriza toyina kukuddawo kubuuza abantu nti bannaye mundaba mutayimaani yange eri etya kati bannaye. Toteekeddwa gwe kennyini osobola okwebalamu n'oga nti alhamdulillah kati wano wendi ndi mukkiriza oba wano wendi ndi mwononefu. Hadith tugamba ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi. Nti omwana Adamu omukkiriza amazambi ge ntunuulira gy'agatunuuliramu
agalabanga agali waggulu ku lusozi nga ye atudde wano wansi ng'olusozi eryo essaawa yonna lumugwira mukkiriza bw'atyo bw'alaba amazambi obeera mu kutya obeera mu kweraliikirira wa inna alfajir naye ate omuntu omwonoonefu yara dhunubahu kadhubabu marra ala anfihi amazambi gagalabanga nsowera kasowera kali awo kayise ku nnyindo akafuwa bufe nga kadduse dda kati omwononefu bw'atyo bw'agalaba agenda okulaba ng'obwenzi tikiriimu buzibu shiya kwenda bwenzi ffe tutijire yatwenze ffe boolaba wano musajja yali mu takisi namubanyumiza n'anyumya de malaya twabaguliranga awo era buli kimu kyaggwerangawo ng'ali awo akyewaaniramu naye omukkiriza oteekeddwa ne akazambi ne bw'obanga katono oba olimbyeyo omulundi gumu n'obaawo nga kikulumiza ya rabbi nalimbye oba kati ngenda kikola n'obeerawo ng'oli mu bweraliikirivu ssaawa yonna omukkiriza bw'oteekeddwa okubeera kati omuntu kasita obanga amazambi go gakulumiriza essaawa yonna omanya nti alhamdulillah oba oliawo anta min almuslihin naye kasita obanga amazambi tegakuwamu buzibu bwonna omuntu buli zambi lyonna lyonna olirabanga kazambi akali awo kasita nimbyeyo omulundi gumu kasita nyenzeyo omulundi gumu kubanga baganda bange ayitibwa omuntu kasita yeekwata ku zambi lyonna mathalani obwenzi omuntu otuuka ekiseera nga lya bulijjo gy'oli nga tokyakirabamu buzibu ogenda okukiraba oti nga empale yo n'ogijjeemu n'okola by'okoze n'ovaawo n'ogenda n'okwata n'ey'omulala omukkiriza bw'oti omuntu omusiraamu n'oba nga owangaalira ku mbeera efaanana bw'etyo fakam minna bameka mu ffe nga zezo embeera ze tulimu omuntu n'awangaala n'omukyala mu nnyumba nga fil hakiki tamuwoowa nga si bawoowe naye ng'ayenda buli lunaku kweyebaka buli lunaku ng'ennaku zamusonyiwamu ze 3 zaaba omulwadde n'ayenda okuva omwaka lwe gutandika paka omwaka lwe guggwako ng'asula mu nnyumba n'omukyalo owa haramu oba ng'ali mu nnyumba n'omusajja owa haramu kyekibagaana okufumbirwa baganda bange ab'ebitiibwa gwe n'obeeraawo n'oyenda ekiro kya leero omuntu at least bubakalinga kuba steps omuntu mwayita okwenda mpanvu at least funa step yonna gy'otuuseeko mu butuufu bikulemera awo bw'obakale wasobodde omumotokota alhamdulillah ne mukkiriziganya bwe mutuuka okumiitinga wonna we mugenda okumiitinga oba mu lodge oba wherever guest house oba olaba wonna at least bwekube mu mutima ku level eyo ogambe naye kyengenda okukola kikyamu naye awo nekigaana ne muyingirira ddala ne mwebikka mu buliri era n'omanya nti kyogenda okukola kyamu era omutima nga gukyagaanya okukigaana nti nedda ne webaka naye omulundi ogusooka n'omuddamu ogwokubiri n'omuddamu ogwokusatu kubanga kale tuyinza okugamba nti omuntu kale bw'aba agenze atuuse mu mbeera efaanana bwekyo obwongo oba tebukola obwongo oba bwafudde dda naye ne mukimaliriza omulundi ogusooka era ne muddamu ne murishuminga nomo senses zammwe era obwongo ne butabaweereza nti bene ekituva okukola kikyamu tukome wano tugende twenenye tekikiddamu obwongo ne butakuweereza ekyo baganda bange ab'ebitiibwa tweddeko Allah essaawa yonna yenna agenda kutunona kiki kye tugenda okumuddamu mu maaso ge ng'atubuuza leero nno bano baganda baffe abali ku byeyo si mwenna naye baganda baffe abamu tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abasaasire abali ku byeyo balina ezambi eriri komoni ennyo lye bakola ku sayidi zombi sayidi y'abakyala ne sayidi y'abaami abantu baddawo ne beesanyusa mu mbeera ez'omukwano noddawo ng'oli wekka bana ekintu ekyo twakisomako emabegakaawo naye ekintu ekyo kibi omuntu okuddawo ng'oli wekka omukyala oli awo oli wekka n'otandika okwesanyusa ng'oli ng'ali n'omwami n'omusajja okuddawo oli wekka n'otandika okwesanyusa ng'oli ng'ali n'omukyala ekintu ekyo kibi baganda bange ab'ebitiibwa ekintu ekyo kibi nnyo kubanga kyonoona ebintu bingi nali njogera n'omukyalo omu naŋŋamba Hassan nkubuulire abasajja balimba ne mugamba lwaki oyogera ekigambo ekyo nagamba nti bw'oba omusajja omubulamu ng'oyagala okukakasa obulimba bw'omusajja naga nti omusajja ddaawo n'olaba emmotoka ng'emmotoka njeru hakikatan ng'ogiraba njeru ng'obudde bwamisa n'emmotoka ng'ogiraba njeru omusajja n'ava eri naga emmotoka ya bbulaaka n'osooka omutunuulira bw'oti ng'olaba alimba then n'amala n'akiddinga n'emmotoka ogiraba eno ya bbulaaka yaga nti okumanya abasajja balimba ogenda okwekanga ng'okkiriza nti emmotoka ya bbulaaka kakati omuntu akola istimna omuntu ayeesanyusa that self sex satisfaction omuntu oyo ebizibu bingi byafuna naye ng'ebimu ku by'okusookera ddala omuntu tuthiru al-mukh ekintu kino kyonoona obwongo omuntu noddeyo ne weesanyusa ng'oli wekka kyonoona obwongo kitya okusookera ddala obwongo buno osooka n'obukaka bubeeko ekintu kye kikkiriza nga si kituufu naye n'obukaka n'obugamba muteekwa okukikkiriza lwa mpaka mwagala oba temwagala kiki obukaka okukkiriza bw'oba oli musajja n'obugamba nti wano we tuliwo n'omukyala
n'obuteekamu ekintu ekyo obwongo busajja bwatu obukazi bwatu ne busooka buresisting ne bugamba nedda tuliwo ffekka naawe tolaba kati olina mu kinaabiro oli wekka tewali mukyala n'obugamba nedda wano we tuliwo n'omukyala n'otandika obuteekamu ekintu ekyo muntu n'otandika emikolo gyo busajja bwatu oba bukazi bwatu with time ogenda ogirabo oti bambi nabwo nga bukkiriza nti ekirayika kituufu n'obuteera ddala ne mu mbeera ebukkiriza nti ddala tulina omukyala era n'obeerawo bulungi nnyo ne mumaliriza byonna bye mumaliriza ng'obukasa okukkiriza ekintu ekyo bw'aba mukyala aba same thing n'obukaka nti wano we tuliwo n'omusajja babitunda bisex toys mu ebiri mu maduuka n'obukaka nti wano oteekeddwa okukkiriza tuliwo na musajja era n'obuteeka mu mbeera yonna gy'obutadde waliwo okumanya banne Allah atusaasire shayitaani eno saagala gyogerako nti y'amaanyi naye mutuufu yeewera okubuza abaana adamu omu yali aŋŋamba n'agamba bw'osaagana okusaaga ebintu ebyo okumanya yagamba nti omuntu bw'aba akoze ekintu ekyo onyumirwa nnyo okusinga ne bw'oyinza okunyumirwa ng'olina omusajja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwega shayitaani yeyo levo kwekutuusizza nti ne valu y'omusajja tekyaliwo onyumirwa nnyo okusinga bwe wantunyumiddwa ng'olina omusajja owaddala shayitaani kyekyo kyekuteekamu kati omuntu n'awangaalira mu mbeera efaanana bw'ekyo oyonoona bwongo omuntu eno process gy'oyitamu okukkirizisa obwongo buno nti ndina mukyala oba process gy'oyitamu okkaka obwongo buno okukkiriza nti olina musajja omanye ebintu bimeka bye weerabirawo Qur'ani abantu abalinamu qul huwallahu ahadun mu mitwe yonna weevanishingiraawo ng'obukakka nti nedda wano waliwo omusajja wano tulina omukyala oteekwa okukikkiriza Qur'ani ng'evanishinga eddukamu mu mutwe hadithi z'obadde olina zonna nga zidduka fiqhi gwoba wa savinga mu bwongo yenna addukamu bw'otyo tuli fenna buno obwongo baganda yitwa Allah yabutonda nga bugenda oboolyawo bubeera sharp mu mbeera ng'omwana akyali muto ne bugenda nga bukula then time neetuuka ne butandika ate okwonooneka kakati omwana ow'emyaka 2 endowooza gy'alowoozaamu si endowooza y'emu ow'emyaka 7 oba 8 gy'alowooza kakati obwongo buno gy'oka mu bukkiriza ekintu ekitaliiwo nti weekiri oba obwonoona muganda wange kyovulaba omuntu agenda okuweza emyaka 3 olwaleero ng'obwongo bwe bwanafuwa dda alowooza ng'ow'emyaka 9 ngalowooza ng'ow'emyaka 9 naye nga myaka gy'alina 3 lwaki obwongo yabukrashinga yabukako okukkiriza ekintu ekitaliiwo kibi nnyo bannaye omuntu okwesanyusa mu mbeera z'omukwano ng'oli wekka kibi abakikola tufube nga bwe tusobola tulwanagane nga bwe tusobola ekintu ekyo tukyewale kibi kikosa obwongo bwaffe kikosa emibiri gyaffe omuntu n'obeerawo buli ssaawa omugongo gukuluma digestive system yennyini efa omuntu n'obeerawo buli ssaawa olubuto lukulumirira buli ssaawa odduka n'ogenda mu manju simanyi n'obeerawo nga gwe kennyini tolina mirembe enkwaso zo ziggwamu nankani vali zonna ne ziba nga tezirina mugaso abantu ne baddawo ne banoonya omwana nga tebamulaba lwaki lwansonga gwe kennyini weereetera obuzibu obufaanana bwekyo kati lwaki weebonyaabonya muganda wange ow'ekitiibwa lwaki weebonyaabonya tuli mu baganda bange so ekintu ekyo tufube nga bwe tusobola tukyewale tufube nnyo nga bwe tusobola tukyewale gumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteerawo embeera ekyasinza obulungi tuli ffenna eyo nno tubadde twekoonyeeyo bwekoonyi olunaku lweggulo tulina nankani gye twatandiseeko biiznillah let's try to articulate more about those genes inshallah so that we can create eloquence about them. Kati nga tetunaba kutuukirawo ddala we twakomye olunaku lw'eggulo mwannyinaffe yatubuuziza ono nti okuŋŋaanya amagumba obaolyawo g'otali shuwa ge bataasomerako basimala n'ogenda ogasomerako basimala ebeefuusa emmere y'abasiraamu obujulizi obuliwo butulaga nti ge basomeddeko basimala mmere y'amagini amasiraamu ge bataasomeddeeko mmere y'amagini amakuffaaru obutulaga nti osobola okukyusa emmere y'amakuffaaru ate n'ogifuula ey'abasiraamu obwo tetubumanyi so ekisingako obulungi si magumba gokka by the way n'emmere yennyini ebeesuuliddwa gennyini ge gagenda ne gakola ki ne gajenjoyinga beno muganda afonna mala n'atubuuza nti ate omuntu okujjanjabisa amagini kiri kitya kino kyekibuuzo ensonga lwaki twatandise okutematema amagini mu mbeera eno kino kyennyini biiznillah kyetugenda okugendako kujjanjabisa amagini tugenda kiraba naye twagadde tusooke tutegeera amagini kyeki amagini kyekindozi ebyaggulo twabitegedde bulungi twategedde emmere yaago twategedde nankani okutondebwa bwe twakome twabadde tugenda ku masaakinoljan ebifa amagini gano we gabeera we gatera okukola ki okuwangalira kati aljinni yaskununa fi hadhihi al-ardh allati na'ishu fawqaha amajinni gawangalira ku nsi kuno nga naffe kwe tuwangalira okay gawangalira ku nsi yemu kwe tuwangalira fi mawaqi'i najasati kalhamamat walhushush walmazabil walmaqabir ni gawangalira mu bifo oboolyawo ebitali birambulukufu bulungi ebifo ebitali
biyonjo bulungi kati nga bwolaba toilets ku kasasiro n'ebifo ebiri awo ebyenyalwa ne mu makabiri mu nankani cemeteries ezo gye gatera okukola ki gye gatera okuwangaalira mu cemetery mulimbo bwe zityo gye gatera okukola ki gye gatera okuwangaalira kati n'olw'ensonga eyo jaa huda nabiyu sallallahu alayhi wasallam an adabi dukhuli tilka al amakin wal adhkari al mashru'iyya owekitibwa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kulungamya kwe yatulungamya ku mbeera ey'enjawulo mweteekeddwa okweyisa oba oliawo n'adhikaari ez'enjawulo zitteekeddwa okusoma nga tugenda mu bifo ebyo bye tutegedde nti amajinni mwegali mu busasiro emmanju mu cemeteries n'ebifo ebirala hadithi متفق عليه أنس بن مالك رضي الله عنه يتقام أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أمك محمد صلى الله عليه وسلم يلينغ مانجو قال يلينغ أغامب اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نغاسم الدوية الله نكسبون كينجريزي ebibi ebisajja n'ebibi ebikyala hadith tuge muttafaqun alayhi muslim namba ya hadith 375 mu bukhari namba ya hadith 10 sheikh al-khattabi yagamba nti al-khubuth nafsa salama yali ategeeza wano mu bibi ebisajja yagamba nti jama'atul khabith bye bintu ebibi byonna linnya eribuna erigatta ebibi byonna ebisajja wal khaba'ith jam'ul khabitha nti ate khaba'ith nti jam'u chikunganyo bachiga ebibuna byonna ebibi nga bikyala wayuraddu ila dhukurani shayatin wa inathuhum ila ebibi bino bidde eri shaytani ensajja n'enkazi amajini amasajja n'amajini amakazi n'ensonga endala giteekeddwa okumanya ku majini gano nti minhumul mu'min wa minhumul kafir mugwa mulimu agakkiriza mulimu n'amakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul jinn yagamba nti wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada gagamba nti muffe minnal muslimun mulimu amasiramu wa minnal qasitun ate mulimu n'amajemu faman aslama fa ulaika taharraw rashada ne muffe abasiramu se fa amajini yani abasiramu se abasiramu se fa ulaika taharraw rashada yo yabakutte ekkubo ery'obulungamu wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba naye ataga amajemu agagana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala fakanu li jahannama hataba gagenda kubeera nga zenku z'omuliro tuli fenna baganda bange kati Allah subhanahu wa ta'ala musula yemu atugamba nti wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'ika qidada ntira mufa amajinni mulimu as-salihuna amalongoofu wa minna duna dhalika atera mulimu agatali malongoofu kunna tara'ika qidada gonna tuninja amakuba agenjawulo getukola ki buli limu lye followinga tuli mu baganda bane kati amajinni gano mukuba nti mulimu amakkiriza mulimu n'agatali makkiriza kitegeeza nti waliwo agasiramuka waliwo agatuuka ekiseera negakola ki negasiramuka kati wa qissatu islam awailul jinni fi hadhihi al umma qissa oba ekyafaayo ekitunyumiza engeri ejjini eryasookera ddala okusiramuka mu umma yaffe neyokitibwa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadithi ya abdullah ibn abbas radiyallahu anhu eri mu bukhari namba ya hadithi 731 yatugamba nti انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى السوق عقابا توجتب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل لناكل mu wakati mutambula kwe ngaliwo ne basahaba be ne bagenda yo side z'omukatale ke baali bayita ukkath tuli fenna kati wakad hila baina shayatin wa baina khabari sama mukasera we yatambulira we yakolera olugendo olwo shaytani oba amajinni gano gaali gakutuddwako communication kubanga gagendanga ku ggulu ne gabbayo ebyama then ne gakomawo kuno kuki ne gakomawo ku nsi kati gagenda after some time ne garealizing nti ate tukyasobola kugenda mu ggulu kuba ntukola ki tubbayo ebyama tuli fenna baganda bange kakati bwe gamala okurealizing ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekirala kyagataddeko wa arsalat alaihim shuhubun nga Allah agataddeko n'emmunyenye zino ezigagoba ndoza fenna twali tulabye mu Luganda bakiyita kibunoomu bamuyita kibunoomu fenna ndoza twali tulabye ku kibunoomu oyo kasala omulundi gumu ekirovu kigambibwa nti kibunoomu oyo bw'aba ayise abaagoba majini ago shayatini enze ziba zigezaako okwebbanga ziddayo waggulu okubba ebyamaso liba lyanda lya muliro nga ligezaako okugoba shetani kati kyekino ekyali kizituuseeku baziganye bakutuddewo communication zaalinga zigenda waggulu ne zibba ebyama ekyo bakikutuddewo
then nekyokubiri nga bagataddeko n'abasirikale abagagoba munyenyeezi ezigagoba in case zigenzeyo okuba nti zikola ki zibba ebyama. farajatu shayatina ila qaumihim faqalu ma lakum neziddayo nga biziyitiriddeko wezikuŋŋaanira nezigamba nebazibuuza nti bane ma lakum ki ekibatuuseeko qaalu nezigamba hiyala bainana wa baina khabaru ssama wakutuddwawo okubba kwe tubadde nga tugenda ne tubba ebyama wakati waffe n'eggulu tuli ffenna wa ursilat alayna ash-shuhub era batutaddeko n'emmunyenyo banaamayinja ga jahannamu agatugoba qaalu eyali agakulembeza n'agagamba ma haala bainakum wa baina khabaru samai illa shay'un hadatha nga nti wali kutuddewo kubba kwammwe kwe mbadde nga mubba byama eyo mu ggulu okuggyako waliwo ekintu ekiguddewo tuli ffenna kati ne bagalagira فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء أقام جينا متعملي مشاركي خفين سجي تاندكرا باكين سجي كما ملابد چيچي چاقود ويچي echba kugiro kubanti mumanyi ebyama ebyomuggulu tuli wamu baganda bange ab'ebitiibwa kati fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tahaman ila nabii sallallahu alayhi wasallam ne gagenda ne gatandika okwetoloola ensi yonna agamugo ne gakwata saidi zeene ittiham gye gasanga nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi nakhla aadimina ila suuqi uqaf ne gamusanga ng'ali awo atudde mu nakhla atudde mu paamu ng'ali wamu ne basahaba be ridwanullahi alayhim kumpi n'akatala akaaki aka uqaf kati mukaseera gawe gamusangira kana yusalli bi ashabihi salatul fajr ya yasa asala ngasaza basahaba be iswaleni yokumacha ya fajr kat falamma sami'u alquran istami'u lahu gama lokutuka ne gamuwuliriza nga asoma Qur'ani istami'u ne gawuliriza ebigambo be yali akolaki be yali asaza byamini be yali asoma kati gama lokuwuliriza faqalu ne gagamba hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabari sama obatali kubuusabuusa kino kiteekwa okubanga kye kyaguddewo wakati waffe n'okumanya embeera ezigenda mu maaso mu ggulu. This must be the thing. tuli ffenna fahunalika haythu raja'u ila qaumihim era mukaseera ako wennyini ne gakyuka ne gaddayo gye gaavudde mu kibinja kyago wa qaalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba ne bagabaga mmwe mukyali wano fa inna sami'na qur'anan ajaba tuwulidde qur'ani yeewuunyisa yahdi ila rushdi fa amanna bihi qur'ani gye tuwulidde erungamya ku bulongoofu فآمنا به لا تجكريزام ولا نشرك بربنا أحدا إلا تتجند قدام كجتك الله سبحانه وتعالى نشين تشير لشنا فأنزل الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم إذا بوات الله جل كبيزو آية برزير سورة الجن قد الله سبحانه وتعالى نسخ واجتب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السورة نجبيت سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إربوة الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قول الجن الله نام يمزو واجتب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذي قاموا بياما جن نغانو بيقوغد حديث قام برواه بخاري نبا حديث رسانفو مواسات مهم الجن يلياسو كلا دالوك سلمك ويتو برياسلمك قولي لذا قرآني neriwulira nga liri impressed neriddayo neitegeeza nti afe wala nushirika birabbina ahad tugana kuddamu kugattako Allah subhanahu wa ta'ala na kintu kirala kyonna bwe gato ne gajjanga gasiramu kampola ne gakola ne geekolamu ddawa bwe gato mpola paka okutuusa olwaleero mulimu amasiraamu mukyalimu ne gappita mukyalimu ne gammaguleti agakyagaanye okusiramuka kakati amajinni gano sayuhasabuna yawma alqiyama ku yawma alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala agenda gabala bulungi nnyo nga bwajja okutubala ffe abantu tuli ffenna Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Safat walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun nti amajinni tumanyi bulungi nnyo nti gajja kusembezebwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala agabale. Mujahidu yagamba mu tafsiri weno aya yagamba nti satuhdharu lilhisabu amajinni Allah jaggaleeta lilhisabu agabale atandika okugabala akana n'akataano n'akakaaga n'akasanvu n'akanaana tuli ffenna baganda bange ab'ebitiibwa kati alwiqayatu min al-adha al-jinn omuntu okuba nti yeewala obumu ku buzibu obuyinza okuba nti bututuukibwako amajinni lima kaana aljinnu yarawnana wala narahum allamana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam subulan kathira lilwiqaya. The fact that amajinni gano gatulaba ate nga ffe tetugalaba waliwo obulabe bw'amaanyi nnyo amajinni bwe gasobola okuba nti gatutuusaako tuli ffenna kati n'olw'ensonga eyo owekitiibwa imaamuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam allamana subulan kathira lilwiqaya yatubuulira amakuba ag'enjawulo mangi mutusobola okuba nti twewala amajinni ago
tulifenna min athahum mithlu al-isti'adh mathalan nga tukoyesa isti'adha billah nga tuwekingiriza Allah subhanahu wa ta'ala tasi shaytani nga a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa qira'atu surati al-falaq no muntu okusoma surati al-falaq wa qira'atu surati an-nas no muntu okusoma suratu nas tulifenna kati mu isti'adha eziri mu bitabo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ziyatugamba twekingirize nazo Allah ayiri mu suratul mu'minun yagamba nti wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shaytan wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun anti nekingiriza ne Allah okuva eri obubi bwa shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun era nekingiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala okulaba nti shaytani ezo zinsemberera so omuntu okuleeta isti'adha kubo erisobola okukutaasa ku majini yago okuba nti gakutuukako wakadhalika tasmiya n'okusoma bisimillah bwekitobo kiri qabla dukhulul bayt ng'omuntu onnaba kuyingira nnyumba wa qabla ta'am nga tonnaba kulya mmere wa qabla sharab nga tonnaba kunywa kintu kyonna kyonna hatta wa qabla aljimaa ne bw'oba nga temunnaba kwegatta naba kwegatta nabbawo bana mukyalawo kyandibadde kirungi omuntu n'osooka okola ki n'osooka osoma basimala oba edduwa emanyikiddwa allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitani ma razaqtana edduwa omuntu gy'asoma nga mugenda okukola omukwano ne munno kati omuntu bwe weekwata ku mbeera ezifaanana bwe zityo yamna'u shaitanu min almabit wa musharakatu linsanu fi ta'amihi wa mashrabihi wa mankihahu kitaasa omuntu ng'oyitiriza okusoma basimala tonnalya kitaasa shaitani okuba nti ekusharaka ekwegattako mu kulya oba mu kunywako oba neyingira ne mbaana bo tuli fenna ng'osomye basimala nga mugenda okwegatta ne mukyala oba n'omwami wo kikingiriza shaitani n'okuba nti athara omwana wo wakadhalika dhikru smullahi qabla dukhuli al-khala nabwe kityo kyandibadde kirungi omuntu n'osoma eddinya lya Allah ng'ogenda okuyingira emmanju وقبل نخلع اللباس نو muntu nga tannaba kwambala ngoye yamna'u al-jinnu min ru'yatihi awratu al-insan kigana ejjini omuntu okusoma basimala ng'ogenda okwambala engoye kigana shaitani okutunulira obwerere bwo kibi amajini okutunulira obwerere by the way amajini gano makinga love nga bwe tugimakinga era amajini gano geegomba nga gwe omuntu bwe weegomba kakati omuntu gasobola okutunulira obwerere bwo ne gawulira nga gaagala kubeera naawe madamu Kasfa oba madamu wenna oba bwana Hamza oba bwana Musa gasobola okutunulira obwerere bwo ne gawulira nga agala kukola ki gaagala kubeera naawe kakati omuntu okusoma basimala ng'ogenda emmanju gye gali kikuliyetingawo sitira wakati waago n'amaaso gaago wakati w'obwerere bwo n'amaaso go ne gaba nga tegasobola kulaba muntu kyovalaba omuntu atuuka ekisera nga simanyi bano kyalina maanyi ga kisajja simanyi sikyasobola nze kugira kunanka ne bwengezaako okubeera ne mukyala wange sikyafuna bwagazi biki oba oliawo nankanya eyinza okuba yakkozesa amajini shaitani zino ziyinza okuba nga zakola ki ziyinza okuba nga zakkozesa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba satru ma bayna a'yuni al-jinn wa awrat bani adam idha dakhala ahaduhum al-khala idha dakhala ahadukum al-khala an yaqulu bismillah yatugamba nti sitira oba ekibikka ekiri wa baina a'yuni al-jinn ekibikka amaaso g'amajinni wa awratu bani adam n'obwerere bw'omwana Adamu ng'ayingidde mmanju an yaqula bismillah kuba nti ayogera bismillah hadith rawahu Tirmidhi namba ya hadithi 555 Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah mu kitabu kye Sahihul Jami' yatuga hadithi ntuufu n'ajuwe namba ya hadithi 1311 so omuntu oteekeddwa okusoma erinnya lya Allah oteekeddwa okusoma erinnya lya Allah ng'ogenda emmanju oba n'osoma edduwa lye tugambye nti Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah subhanahu wa ta'ala n'akuliyetingawo sitira wakati wo n'amajini gano agaba gayinza okukola ki okutuusaako obulabe obudde nno butuganya kukoma wano katusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo biiznillah wetunaatandikira omulundi وقنا بجزيكم وفق الله الجميع ما يحب ويرضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته